Zabuza kuba Emotoka ya pastor nayo tena manual brake system ngezaffe kasito gitekamu parking yo yetekamu handbrake automatically just ogijambo jja olina kosikanga okolaki ng'ogenda okusimula naye kasito parking handbrake egenda automatically so pastor okubanga yatugamba nti nentekamu handbrake and I don't know how you would be driving ne bakuba amasasi gwe no stopping emotoka gye batali nti oba bagikubye emipiira nti eyimiridde yokka tekyasobola genda mu maaso okitegere kati lwaki pastor ate yasiba bwe baba bakuba amasasi badde manyawo ogirinnya muliro okitegeera ogirinnya muliro lwaki oba wasiba kale waba yagira accidentally nesiba yokka erina okuwaba negenda netomera ebiri ebbali nti nakutamye nga sikyalaba gyendage emotoka newaba negenda bbali okitegere nti nakutamye okwewuma amasasi okitegeera talina we yatomera lwaki yayimirira awo. Entertainment bili abiri mwena tumulabawo bannange kuba kati twakamutandika amawulire we waagatandisa omwaka sige galina okuba mu entertainment sige gatwala entertainment nga agali wago ogamba agatatala entertainment agali Richard ana Shark TV yani Shark TV ne Shark TV simaina kumanya nabeera muno babeera muno abaana babeeramu nego olaba kyagulanye okuva no mu bbiri kati abaana banje balina channel zaabwe nga zonna zikuba luli twali batono before 2019 yawo twali batono ngobala batono re ashbag awo bakakensa penge ritakagwa naye kati abaana balina channel ba esking bani abaana bali awo bakadama byonna abaana balina bakadama nga bali awo bweru naye nga balina page zaabwe zitambula nga nene okitegera so kyagulanyi byebye byenjawulo ebirungi byalese kati abaana bonna balina channel zitambula ennungi ate bonna bazimbira ku kyagulanyi either okumuvuma oba okubanga abamuwaana naye abasinga bamuwaana abamukuba be batono ennyo so amawulire agatandisa omwaka gadde gali Richard whereby ne kakati gakya trendinga simanyi lwaki I think controversy galimu yesinza okubanga gatambula nnyo. One ali involved munene Pastor Bujingo, he's a big person in the country. Ekyokubiri abadde controversial nnyo abadde n'ebizibu byinga omuntu whereby nze ndowooza ebizibu ebisinga yabyereetera because alwana nnyo entalo entonotono zasobola okwesonyiwa n'azeesonyiwa naye I think obuzibu bwe ye ng'omuntu tayagala kuzikiza kuleka akatawo ne bwekajjanga katono aba ayagala alaga ensi nti nsobola okulwana n'enduggusa ne wamala odduggusa asigala akyalwana kiringa okuba omusumaali ne gubulira n'osigala ng'okyako n'ekibaawo abawulereza ekiwundu no bakyeyongera buli yagendayo avayo ng'awolereza ekiwundu asobola anti kati nekyo nekibeera controversial nti ekiwundu lwaki kyakuwolereza nnyo okitegeera kyakwogerera nnyo kyakunnyonnyola whereby tetuganda ne waba akirina naye anyway nze njagala nnyo okubeera ewaka because siri nnyo omuntu wabbala bwe mbeera ewaka kasita essimu yange ebeerako data ne TV nga nsasule ndaba nnyo investigation discovery so bw'olaba ennyo ebintu ebyo yes tofuuka expert but ofuna some knowledge ekola ki ekuwa insight mu situations ng'ezo so nebunya amasase 13 gwe just n'ofuna scratch otugambye nti ogudde wansi wa steering oli nakugwako naye space eri awo oguddeyo kyenkana wano oli nayeyongera okubanga asobola okukugwako okitegera tetugamba nti oba pastor baali balina omukuba amasasi naye gamukwate okitegera not that but explanation elakinga bw'okirowoozamu practically n'okubanga tetulinawo ba credible witnesses ku scene because sawa 3 kitundu that's so early okubanga ekkubo likyakutte nga ne jamu akyakutte abakyali mu bbala nga yeewogoma jamu oyo aba akyaliyo so twewuunya okuba nti tewali motoka yali evaako pasita mabega yalaba amasasi nti ze nalabye amasasi oba nti obanga eva mu maaso naawe nnyini abacapati tebalina kye bannyonnyola kiri awo nti omusajja yazze okitegeera so ebintu ebyo byonna bimakinga story okubanga erakinga whereby tetugamba nti baali balina omukuba amasasi but we need a story ekaringa wooto obulungi gye tutannafuna gye simanyi nti oba tunaagifuna okitegeera omugenzi yanditubulidde amazima lwa yafa kibi nnyo yeyanditubulidde maybe amazima maybe pastor itali
ku level yejjo okujja nnyonnyole buli kimu nga kana. This is a big case. Abalina okutunnyonnyolako bwe kiba kiwundu nakitulaga naye amasasi 13. Ekiwundu kino bakiragira ku ssimu olowooza yandivudde public okakasa public tufune ku kifaananyi whereby omukubi wa gundi simanyi omuntu waba kuba amasasi agasinga twalaba mu bode waliwo essasi limu wano wansi w'endabirwamu weetandikiraawo lye lyakwata mu bode kuba oba omuntu ng'akuba essasi akimanyi nti these people are going to dive wansi so odugwa kuba mu lujja wansi webakoze eki webagudde banasire just no knowledge ojija mugundi webagudde so simanyi lwaki oli yasigala akuba mu mirror simanyi na gundi point gye yalimu ng'akuba naye yasigala agakuba waggulu wano so bibuuzo bingi I think bibuzaabuza batunonya ebitulumya omutwe kwa kati kino kigenda tuwonya abo bibuzaabuza kuba ye emotoka ya pastor nayo tena manual brake system ngezaffe kasito giteekamu parking yo yetekamu handbrake automatically just ogijjamu bujja olina kwosika ng'okola ki ng'ogenda okusimula naye kasito parking handbrake egendamu automatically so pastor okubanga yatugamba nti nenteekamu handbrake and I don't know how you would be driving ne bakuba amasasi gwe no stopping emotoka gye batali nti oba bagikubye emipiira nti eyimiridde yokka tekyasobola genda mu maaso yasigala etambula n'egenda n'emulago okitegere kati lwaki pastor ate yasiba bwe baba bakuba amasasi badde manyawo ogirinnya muliro okitegeera ogirinnya muliro lwaki oba wasiba kale waba yagira accidentally nesiba yokka erina okuwaba negenda netomera ebiri ebbali nti nakutamye nga sikyalaba gyendaga emotoka newaba negenda bbali okitegera nti nakutamye okwewoma amasasi okitegeera talina we yatomera lwaki yayimirira awo kale we baba bakubira amasasi okitegeera kuba mbala ozo ovuga otambula amasasi gatandise ogudde wansi tolina budde busiba emotoka egenze etomeddewa ebyabbali oba egwe mu kiwonko so lwaki we bakuba amasasi n'ogawulira tegannakwata nti oba gakubye omutwe so you can no longer drive you no longer cautious lwaki ate emotoka ogipakinze oba lwaki kale wogudde wansi ng'ekyatambula lwaki tegenze n'etomera ebyebbali emotoka yonna nnungi nnyo nnyo bagenda kuteekako ndabirwamu mpya zokka okitegeera amasasi wano nga ewaba okitegeera so bibuuzo bingiko naye omugenzi katumusabire kyonna kyekiri totuukayo newekaba kantu nga kaguddeyo tosobola kutuukawo ng'obadde ovuga tosobola kutuukawo okitegeera n'oba obadde tovuga osooka muto gusesa newagaziwa n'okutamawo okitegeera so kati tukole tutya kuba kati biganye emboozi yo tugatta tulese n'abasomesa tulina okulinda investigations eziri official nezivaayo but nabo tebatuyambye whereby the story is going to go cold it's going to run cold bandi badde batuwa ku CCTV I think yawo ngogatta ku kyegundi ku kidda enamuŋŋaona ekikirya ne kigwa ku kyenamuŋŋaonaawo that is namuŋŋaona right ekyo kigenda ne kigwa kasaawe kali wetwakolerako naawe esho ya gundi yakawunyemu waliko si kyekyo kigenda ne kigwali so nsubira walina okubeerawo cameras omuntu bwe batugamba nti yadduka pastor namugobako nadduka ku kyabawala kata naga ku kyenamuŋŋaona waliwo cameras ezisobola okulaba omuntu oyo naye kati weba ne police tetuyambye kutuwaayo ku footage nti wuno omutemu nga kkirira dduka wuno wano tumulaba kuba aliwo oba baali bakubyani oba General Katumba baatulaga abeeri eri ku ekisaasi olwo oluguudo Kisota Road baatuwa ku gundi ku footage n'obalaba abatemu nga bali awo bali ku zibooda banoonya tukwatewa okitegeera so police leero tetuyambye tennabatuwa naye nsubira bajja batuwa but okulwawo okwo ebibuuzo ebibeera bikola ki byeyongera ekitali kirungi waliwo omuntu omu yagenda n'akyalira pasita ne bakola ka video nga wali wabweru awo n'amubuuza oli ng'agamba pasita n'osonyiwa byonna ebyaliwo naye nga pasita kanya kimu mubuuza ebiwundo birabye ne Calvin Kayanja oba Godfather manyi banja bagenze naye abana nga bagenzeyo banja okulaba pastor Calvin Kayanja naye omusumba yamubuuza ebiwundo birabye ayinza okwesanga ebiwundu ng'alina ekiwundu
of course nga ine ekiwundu ngera abagendayo ngabo ba Calvin ba Godfather yakibalagako bati ekiwundu ekimu ku mugongo ku masasi 13 ne explanation edirirako nti nagwa wansi tinatekamu andi break n'okwebuuza lwaki wasibange emotoka tebagikubye mupiira nti yesibye yokka okitegeera bwoba wagwa so kuba bw'osiba olina just gwa alina okuteekamu parking handbrake neegendamu so why did you stop and amongst all people b'okubira bw'ofuna ekizibu omuntu abeerako ne baakubira gashumba ani yamugamba ani yamubreakingira amawulire so pastor ebyo byonna alina bitugamba nti nenkubira gundi ye yakubira oba gashumba oba nze nakubira gashumba okitegeera kwa gashumba ya breaking a story then aba NBS baali ndowooza oba ku barometer either abaali ku gundi naye olwokubiri yabeerako bannambooze si gundi bayira atya kasameme barometer ya olwokubiri barometer ya frontline ya Thursday so bali ku barometer producer wa barometer bwe yalaba tweet ya Gashumba namukubira tu confirm Samu Ibanda Mugabi ya bwe yagira ba tweet nakubira Gashumba tu confirm namugamba kituufu so ne balyoka bagiteekako naye nga ya story yasokera wa Gashumba initially okitegeera so Gashumba ni yamugamba nga ne salt tenabiteekayo okitegeera kuba twandisuubidde nti oba pastor asooka kubira Susan nti batukubya amasasi then Susan tasobola kusooka kubira Gashumba asooka kubira baana ba salt muteke ku page za salt pastor bamukubya amasasi okitegeera naye Gashumba ya breaking Gashumba ni yamugamba Gashumba okubira nono reporter field Mutebi nga ne Mutebi tanaba kubashwa Mutebi yamudira after some minutes nti kituufu naye Gashumba ani yakola ki ani yakimugamba kati banaye omuntu agenda kukola atya re tulina kulinda police netubuulira netubuulira kyekyaliwo motoka eyo sagyetegereza munda bati amakasasi gonna sirowooza nti gagwera mu gundi mu muntu gonna sirowooza yes simanyi naye sirowooza so emotoka sagyetegereza so simanyi oba mu motoka munda mulimu ku masasa amalala agawaba oba agamu negafulumira mu mirazeeri kyetutaalabiza side eri ya driver either emabega bwaba mutemu yali bwati oba directly mu mira yani ya pastor gyavugirako eri ey'oluggi lweri so simanyi oba gonna gakoma wano ku mutto gwani gwa Richard ebibuuzo bingi yongera mwakalala kayinza okuwo kale oli atulaba kayinza gaye kale lwe kati awo omutanso okujjirira ke kaliwa banti onoonya nekikubula bagaye mu munaye fa bakola bino tuute twagaliza musumba kuba pastor waba yagoba gundi omutemu nga yamugobako alabo bamukwata oba mutomera amenyeke bamusangewo footage sisi tulina kamera zino zino tuyambe nnyo kuba tuziraba nezitulaga ababoda engeri gye bakolamu obubenje mu Kampala Metropolitan ne batufulumiza ka compilation ka videos eza ababoda engeri gye bamagalala ku makubo ne baleeta obubenje waliwo accident yaguddwe eno mwabadde kabangali ya police eyo ya UPDF batulaze footage oyo motoka mu junction engeri zetomedde zigenda nzingira ababoda eri okitegeera kati pastor aba yagoba ayina we yatuukako ewali kamera nizimukwatako abo footage bwetwa tetubulaba so bino byonna bibeera biplaying against pastor okitegeera bibeera biplaying against pastor yandibadde avaayo n'agamba naye mufulumye ka footage mukebere ku kamera eziri awo obanga nziruka ntwala omulwadde wa emulago okitegeera because eyo oba ogivuga nga ambulance ebeera mu double indicator ne mulete ku kamera banayo tulaga abantu oba omutemu lwaki temumulaga ku kamera mulete kamera kuba yaddusakirire no wansi eyo main eriko cameras kuba eyo junction tesobola kugatta kuba kamera ezo zisinga zibeera mu junction yezo okitegeera so eyo main egatta ku kyennamuŋŋoona balina okubanga simanyi sirishwa naye walina okubanga waliwo kamera tebasobola kuba eyo junction nga teriiko kamera okitegeera so naye bannange kati nnyo naye kirungi nti pastor yawona katumusabire nenze nganze ndowooza talwana nnyo ntalo ziteetaagisa
ezimu zeesonyiwa entalo zisusse pastor entalo zisusse njagala asigale nnyo okukubulira ekigambo nze nganzo obuzibu bwe mulaba banaize we nali nkyabeereye mukono ewaka ng'otambula ku kyalo nga bonna bawuliriza pastor Bujingo ku impact nga tanakola mulokole saba oli ng'alindako okujjula emmere amalirize lankyawa ya pastor Bujingo. He was a very good man. Even now mukimanyi akyali musajja mulungi naye ate kati yayingira entalo eziteetaagisa. Pastor oba mubulizi w'eddiini yenna alina kubanga agatta abantu. You are a uniting factor. Okitegeera bapasita bangi tubamanyi kati gwe nkubuuza pastor Kayanja gwawagira tomumanyi mu byobufuzi omumanyi bwe nkubuuza Kakande gwawagira mu byobufuzi tomumanyi sinti yavayo n'amwogera naye gwe oba olaba ebikolwa byo mutunomanya so tolina kimulisa nnyo kuba olina kugatta abantu abafuuse mukozi wa radio wa FDC eventually oba ofuuse mukozi waaye kuba ogenda kwawulamu ku bantu oleete n'empalana z'otalina kwereetera gwe nga pastor. Tubamanyi n'abakulembeze b'amakyaki gano bonna Namirembe nga tubamanyi kye bawagira okitegeera naye nga bakimanyi ebyo biri secondary. Primary omulimu gwange kubuulira njiri kugatta abantu abagagga abaavu abaddugavu abeeru aba red aba yellow aba blue bonna nti nze nnina okubaaniriza naye gwe pastor bw'ovaayo ekituuti n'okifuula kya byabufuzi n'okifuula kyakulwanirako ntalo zo n'ofuula kyakuvumirako direct nti nze ngenda kuvuma bali okitegeera bangi bavumibwa naye waliwo otuuka n'oweesonyiwa ekintu gwe n'okyesonyiwa ekyo Mukama n'olulekera olutalo n'alulwana ne gwe obanga oli pastor naye nga olutalo gwayagala olwerwanire Mukama tomulekeddewo olutalo n'alumuddu kulwanira oba ogenda okitegeera eziteetaagisa kuba kati weebuuze pastor njagala atuule ewaka ng'omuntu oba n'aba muli close ennyo tinatuuka ddi wano nze pastor alina okugatta abantu nga kati neegezebwamu okukubibwa amasasi. What did I do? Where did I go wrong? Okirowoozeemu pastor alina okwagalibwa weebuuze kiki nakola ekyo nze pastor alina okubuulira enjiri oba abuulira enjiri kuba kati nga baagala kunzita bw'afuna ansa eyo ajja kudda ku mulamwa bw'atagifuna tajja kudda ku mulamwa kwanza naddawo nga katutuusa ku level nga ate abasumba baagala bakuba masasi baffe abasumba abantu ba Katonda abantu abaliwo emyoyo nga kati ate baagala okuba amasasi kati weebuuze oba gwe nga gwe pastor Bujingo kiki nakola bw'ofuna ansa oba ojja kuteerera odde mu layini okitegeera naye ebyo nakatubirekera abanoonyereza naye abawuliriza ekiwundu bali bulala bo bakiwolereza kyakwogerera ne pastor olaba abantu abo ba public figures bwe batyo abasukulumyeko ku balala mu society balina okumanya omugaso gwa PR teams okitegeera PR team yekuyiwayo oba yekujja mu bunnya okitegeera so mu musango guno mbeera eriwo buli omu yafuuka PR yandibadde afuna omuntu omu gwe yeekakasa oba Kasuku ng'oyo kuba Kasuku is a smart guy, he's educated, he's informed, he can reason okitegeera notawa buli omu abala nobagamba musirike kati ono kakitambuze okitegeera nga wabawo information ebeera distorted g'otuula naye nomugaa kati eno tukijjewo tukya kino kye baagambye nga yavaayo n'awa information yonna n'afuuka source of information to the public nti kasitona ayogera kiba kivudde wa pastor kiba kyekyo not everybody atasobola reasoninga bulungi kubanga avaayo abamu ne bawa statements eziri controversial okitegeera nga in reality tezikaringa any water so PR teams nnungi mu bantu abo ba celebrities ba politicians nobeera ne PR wo nga yakyogera okitegeera kiba kikwatako ngera kitwalibwa nga credible information to the public. Okay. Wabadde Roy superstar tubadde tuyisayisa mu mwaka nga gutandise naye twatangidde mu jia ya waggulu eya Richard ye Mukama mumuze mirembe weewaawo
Nekirala ekitagatta bulungi position ya Richard mu church paka kateri agimanyi ntuufu. Mukadde w'ekkanisa. Kadde w'ekkanisa. Yajja n'atwegatako emyaka egiyise mingi. Kwegamba mukadde w'ekkanisa. Kadde wa kkanisa alina famire ye naye ate oluusi asula wa pastor. Ate WSFC. Ate muyambi wa kwega natali amanyi. Bana embere bulungi superstar katukome.